But then they was not supposed to have ka mwaka ogwayita ne tuyita private sector worldwide balago babaagala okukola naffe okuzimba oluguudo luno ne tufuna companies 8 ziva all over the world from about ensi 11 ne tufuna bids zaabwe ne tuziyitamu. After evaluation ne tufuna 4 companies. 4 companies ezo ze tugenda kakati okuyita batuwe their bid, their final bid. Esente ezinalukola ziringa akawumbi kamu aka dola. Akawumbi kamu aka dola. Million 4 government yeziteekako. Naye ezo waliwo abagenda otuyambo zituteerako. So ku Southern bypass awo tulinawo abantu nga3,000 abamu twabasasudde ng'ekitunduko kubaawabo tubasasudde, abalala bavuddewo, abalala bakyavaawo, abalala tulinawo ebizibu ebitutawaanya nga balandlord tetubalaba. Contractor tusuubira omufuna omwaka guno nga tegunnagwa, maybe towards the end December.